Njagala nnyo okubeera woli n'obeerawo omutima kubeeyo ky'oli njagala nnyo okubeera woli n'obeerawo omutima kubeeyo ky'oli. Hello, whoever is watching this, just know I want to take this opportunity to thank you so much. Thank you so much for watching and thank you for subscribing. My name is Simon Peter from Uganda and I'm here as your host. Just sit tight and enjoy the show. Mbatutemuko ku speed yawo naye nga mbaagala nnyo bannange asubire muli bulungi abaagala okukola naffe business bannange mujje mulange naffe kyonna kyoyagala tusobola okuba nga tukikolera. Anyway, okuzaako emabega twakulaga emboozi ya Hajat Faima ono twamukima ku airport. Essanyu mwaliraba lyali lingi nnyo. Abamwebuuza bannaaye abamukimye nga muli bangi mukikola mutya. Hajat nno vice chairperson wa Imo Charity Foundation gyobola abaana baali bangi bamuyirawo omubiri ne bamukima mu ssanyu eryo lyolaba. Naye nga abasinga mubadde mujja inbox nga mugamba mukola mutya okukima abantu abo nga muli bangi. Gwe bunnange ng'oli eyagala okukimako ekintu kyangu nnyo. Enamba weri awo ku screen, you can contact us netwogera netulaba engeri gy'oyinza otutuukamu ewaka naawe n'otunyumiza olugendo lw'ekyeyo ensi neetegeera by'oyiseemu oba ekyeyo kikuyisizza bulungi oba bubi. Kale nno tuli mu lugendo. Emboozi ya Hajat Faima mwagiwulidde bulungi, nsuubira mwaggyemu ekyokuyiga. Abaana abagenda nga temusiibudde bazadde bammwe gye mikisa. Hajat yabagambye mukola nsobi. So bino ebigere olugendo luno lwe tuliko mulaba olugendo luwanvu. Nga mumanyi mwenna nti ekkubo ly'e Masaka liri Katonga yagwamu. Twetoolodde eno tuyise Mpigi. Tuli ku lugendo nga tugenda Kyotera. Tuli mu kwerekerako Hajat Faima. Hajat nkutumiddeko ka video kano wookalaba. Olugendo lwatunyumira lwali luwanvu, nze Sembabule nali siyitangayo naye lwakuba ggwe nasobodde ate okuyitayo. Kale jjukira nti Hajat ono we yali ava e Uganda ng'agenda ku kyeyo, maama yamuleka mugonvu, yamuleka Kundiri, n'asiba omutima n'agamba kasita maama nsiibudde kaŋŋende. Ye taata sente yazeewola bwewozi ezakola ki, ezattwala ku medical. Taata yazeewola naye ndowooza baazimuddiza. Kati twagala kulaba essanyu erigenda okubeera ku kyalo. Jjukira nti ab'oku kyalo taata ne maama bano bamanyi nti Hajat Faima atutumye butumi tubatwalira bintu. Yabasindikidde engoye, masimu, laptop, TV n'ebirala. Ne muzeeyi ndowooza okumuteekamu ku majja tegabulamu. Kati bali awo beesunze. Oyo n'ogwolengera atuvuga ye Muula. Abamuula wa Hajat Faima aba yawasa sister wa Faima. Obalengera nti mu maaso be beemoola. Haji ne Hajati.
ala ebinyuma ebinyuma n'ogwa ku bantu nga beeyagala. Kale nno ng'embeera negenda kubeera simple nnyo weeti. Gyetugenda mu maaso eyo wetutuuka ekyotera waliwo emmotoka y'ebidongo gyetugenda okusanga ate tusooke tukube drive tugende ng'emmotoka eyo etukulembedde mpaka ewaka w'Abafayima. Wabula tebamanyi nti baali emmotoka y'ebidongo ejja, bamanyi tuleeta ki? Mikugu yaani Jejet Fayima. Kati njagala tulabe nga tutuuse essanyu erigenda okubeera ewaka. Taata agenda kuwunga, agenda kukola ki? Ye w'anaalaba ku Fayima anaakola atya? Kale tovaako, nze Simon Peter Male katugende mu maaso tulabe essanyu erigenda okubeera ekyotera. Ensenene the village of Ensenene. Eno bazikwata zasenga kati zadde eno ku lwekalungu baffe ekyengera tetuziraba nako. Zafunira ddala awali emisooli, kati emisana ziri mu misooli. Akamoto akaweddemu amafuta naye saawa yona kagenda tusanga ke kamu ku bugenda okutusangayo bunyiniko mwavu muzibu. Kati ffe tugenze twatambudde na mubede, twatambudde na Haji. Okay, right about now we are heading to Tetudate Mapega. We are heading to Mulago Hospital. We are heading to Mulago Hospital. We are not going to pick a dead body, but we are going to pick someone who is alive. Zino nyumba z'abasawo. Kati emirambo giri muri kiri ekizimbe kati round about ye Mulago oba iwe takamanyira yatetekenda kumutensa no round about mukubiri you know gate main gate ye Mulago no kati round about jagamba yiyo afuna gwe parkinga. Tuli wano ku Liberation Square. Baba ngasira ba Tiffany. Tulinda. Yati. Gwazina yaliwa. Jingire no munda ko manina. Iwe muno. Line nkusinga. Manso oli mukwabika. Line nkusinga. Obyoti mulale. One yada tulinza bannaye. Laba yazalayo nakana sawu. Engera ebafaanagana. Wewe tutyo. Inganga bino subya bitano tuddawa bannaye. Twambuka Haji. Then tuyita wali. Tura photocopy studio. Binusu. Oyinza nedda wali.
Jigende ko wotodde wali akamotoka kaliwe kava okundi weveyo yeya. Ono tamanyi kulagirira ono. Ujigende ko weti. Kulira otya? Ndi musanyu. Oli musanyu okumulaba. Kinusu kya 10. Anedona waayiriza. Mufaanagana. Nze sina ddimbo. Amma bali kuna temulengera nga bana bafaanagana. Ekibawulako oli ali mu kasaati ka imu. Newa nange. Mwewe haga. Mwewe mniu. At night. At night. How we do in the job. It's so deep. What's how we do in the job. Kyowulira saa zino ne bw'olengera abasazeeko saa zino tutuuse ekyotera tutwala omugole waffe okutuuka mu bitiibwa n'emmotoka yaffe muzeeyi agezaako emmotoka gy'olengera yeeyo tugenda nayo ku drive. Saa zino tuli kyotera kyolina okumanya nti buli gw'olengera wano kati ensasage yakutwala vice chairman ewaabwe ewaka. Owaye olugendo lubadde lutya? Olugendo tukyalunyumirwa kwa tetunatuuka. Tutuuse ate kuganda tetuuse. Tuli waka. Tugenda wali. Tuli waka. Ebinyambira bye. Lubadde lubi. Lubadde lubi. Kale emmotoka gy'olengera eno mwe muli omugole waffe ate agenda kutambulira muno ali eno aboobedde. Haji olugendo lubadde lutya? Olugendo bannaye lubadde lunene nnyo. Bannaye olugendo lubadde lunene nnyo. Mukole ku makubo Haji. Tuze kilomita oba emitwalo emeka bannaye. Inuwammwe lwaki temukola? Abakulembeze ba Uganda batuyambe. Bwe babangawo ekizibu ng'ekyo kyatugwako babeerewo amakubo amalala agatereezebwako. Sooka ove ku kyekatonga wali eri. Kino ekikubo kyamwe gye tugiddemu. Mbadde sikiyitangamukko naye gwe gusoose. Naye ekyamazima nywedde amafuta ga mitwalo 4. Mwakimayo bukimi mukazi? Tumyedde amafuta ga mitwalo 4. Imagine olugendo lw'amafuta 4. Emmotoka ziri wano olugendo lubadde lutya? Olugendo ddo lubi nnyo. Wantu wala walimu ebinnya. Nagambye life tukulembera. Kale tugenda kutambula mpola mpola tuli ku kyalo. MC waffe aliwa? MC waffe aliwa? Tuyingire mmotoka tugende. Oli kibiriti wakubisa mutima ndikuma vivyo mukwano gwochanga. Oli mulema Uganda tugiryako makoola. Bannaye ab'ennyanya batutabukidde. Naye ng'embeera yeeyo omugole oyo ali emabega. Tuli tujja. Sobono salako chenti city boy baby beaty kind of feeling chimanyo kutekushua imwe birungo kutekushua oli kushu
chimanyo kutekushua iwe birungo kutekushua oliku nakuyuse kocho na matekwebo nenkuteka kumizani vipi chimanye vipimo vyawela nagombe koko kumasaji you are romantic fun you are fantastic if I tell you to report it take off with some minute to phone where I come on you be rabu put the both sides maybe na sala go kuwaiti maybe na boga mone both sides feel like go down with inside coconut deep up give me stamina wait for you the same time to come out me and you at the same time never want to leave from dance with me I pull up on your beach it's time to baby girl make it no delight make it different say you the beauty guy don't even waste time I'm in Hawaii I can't wait to make your precious mine it's not a lie you set my soul on fire so many girls I pass through none of them girls find passion all of the things you've been through but this life will not be the same again will never be the same again never be the same again will never be the same again don't like them they lie to you they say me I too bad for you don't mind them they too bad for you they say me I too break it all break it take it all when your waist won't take it all when I wanna take it all even if I die wake it all wake take it all even if I die wake it all baby girl make it no delight make it tell your friends say you don't feel this guy don't even waste time I'm in Hawaii I can't kale abatulaba tutuuse mu maka basebo ne banyabo abeeno kodi abawano babaniriza batya abeeno muzeeyi bannaye muzeeyi aliwa taata tusaba kuyingirako mu lujjalo taata kale taata mujje nga tebanatulagana wa kutuula kati gwatuleese otuleese tweyogereko biki uyina okutulaga ewa oyagala batukubire wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaliriza nnyo abagenyi baffe abalungi. Bane tuli basanyufu. Eno ye waffe gye batuzaala. Naye tuli basanyufu nnyo. Bajja mujjango okwo. Abagulupu yaffe esigale ng'etambula ng'egenda mu maaso. N'abalala tetujja okukola. Tweyanza nnyo kati tulagawa. Aya kati tulagawa maama. Tutule eno tuyingire ennyumba. Tutule wano banaye. Tutule wano speed. Essanyu lyeryo. Tutule wano speed tweyanyu. Mutule banaye buli olyaze naffe tutule. Benzize nabo banaye tutule wano. Batwanirize bulungi ate. Basebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba. Badde nsaba muzeeyi onfudireyo omukulu munnoomu atwanirize kubanga ffe tetugenda kweyaniriza.
akazindalo mbadde nsaba omunfunireyo omukulu omu oba chairman obaani ajje atwanirize ate naffe tuwanje ensonga yaffe kiweguli bannange benazze nabo amiina abagenyi baffe bannange tubaniriza nnyo mwebale ddala okujja okutindika egendedde lyonna lyonna lijja okutulaba waliwe tuli bayitawo biwerere genge ombulaye kasaali disitulikiti y'ekyotera bannaffe tubaniriza mwebali dduuka mwebalire ddala kaakali basebo twagala kubalamusa mwebali kujja basebo tusanyusa okubalaba tusanyukidde ddala era tebasebo maamu bannaffe musula mutya mwese bali batyabeeka mukulika eggendo n'okutambula okukonna kwonna na bino byakatonga kutusagantuyisa sembabule bannaffe tubasaasira era tubebaziza nnyo okufuna omwoyo ogwo okutambula ne musobola okutuuka eno mwebale nnyo mwebalire ddala omukulu atumye okubalamusa kyamuso wasalaamu aleikum wabarakatu kale tumwongere obugalo bannaaye akiikiridde olujja luno ngenda kusaba ate taata ntumene sigenda kutuma nakulagira nsabe otuweyo ate omuntu agenda okutuwa essaala eruŋŋana byonna byonna byetugenda okukola wano bannange egenda nakusooka n'ekiramuso enda assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu okwaniriza kwaffe bamaze okubaniriza atugenda kusaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوا mukama akkirize omukolo guno gutuuseeko mukama akutuweemu obulungi era tukusaba okkirize abazze wano okutulabako olunaku akawungeezi ka leero tusaba mukama okututeekemu omukisa nga tumalirize mu mbeera ennungi tubasaba era nga ssebo tubasanyukira tusaba mukama era akkirize mubanga tusiteera ekiseera eky'okuddayo tusaba allah era abakulembere abatuuze mu mbeera ennungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tweyanziza enno bamaama nabo tuwayengaleza amaanyi kubanga kyakubakozeeyo tugobereka mu kaseera kano batuyitaba Imo Foundation Uganda. Imo Foundation Uganda tuyambako tukola emirimu mingi naye okusigala tuyambako bantu ba bulijjo omuntu ngo olina obwetaavu bw'oyetaaga mu bulamu obwo oli mukadde oli mulima naye nga obwetaavu obyambi gye tuli yefe wano abakukyaliddeko olwaleero wano agi mukwano gwaffe era nga tulikwajja aji atirifayiro wekiri ddala tugattengalawo nga tuyita agi mukwano gwaffe ajje ataaweko naye kyayogera oba oliawo tunayongerayo agi tweyanziza tuluwa mukalo w'amaanyi tweyanziza amaanyi engalo zinze ziraba wali eri kirebe kirabika oli engalo zinze ziraba wali eri agi tange obuze ku bantu obuze ku bakenyibo tweyongerayo natera agi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi sebo ya dompado omukisa guno okwogera eri abantu bano naye nze wano ndi mwana sebo bano ndi mbakadde bange ati atigwayemuka bamuzaala wano ati mukyala wange. So siina byenyinza kwogera okujjako okwebaza bakadde baffe okukkiriza okutukyaza. Nze ndi mutume okuva ewa mulamu wange yantumye nkulemberemu abantu bano bajje babakyalireko wano baleete n'ebintu bye byeyabatiise. Nange sinaabirabako naye balina ebintu byeyabatiise bye baleese wano n'okujja okubasanyusaamu. Mu vidiyo babumuweereza gy'ali n'addamu amaanyi naye naazaako ennaku y'ebulaaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omugalo gw'amaanyi okuva ewa mukoddomi waffe kyamwandi nnyo obugambo bwayogedde buwoomu nnyo. Abaana bagenda eyo ne baddanga tukababukabi siwe waawo naye ate at least yakusuubiza nagamba nti mu vidiyo bumutuukako era musanyufu siwe waawo bajja kukwata ka vidiyo kamutuukeko bagambe nakojja munyiivu naye mukama mulungi awasilamu. Assalamu alaikum. Kale Haji tweyanza nnyo tweyanzege ndowooza tuli mu kifo kituufu Haji. Wano we bazaala Fayima banaye obugalo tetubuze. Kakati nga tetunaba kuleeta bintu bya Fayima byatutisse oba twandisoose ne tuwulirako ku bigambo bya Haji mwennyini. Aba imo nga bwe bakunnyonnyodde application tutukolera ku ssimu kuno oba oli bweru oba oli luddawa tukolera kuno ne tukolera meeting zaffe nti waaye male nze male ndi wa mmere owaaye male wangi tukubanja emitwalo 3 tulina okugenda okukyalira yajjaawo nti ziizo mugenda ddi otuwaayo ki atuwadde akasawo ka sukaali tukuleetedde ebintu Haji onogaana kusiye Haji ati aliwa lwaki abeera mu kiyungu lwaki ali mu kamooli ajje wano Fayima abe nga amulaba wali live. Njagala abe nga alaba wali live. Muleka abeereyo sebo Haji okusiimako nsaba otubuuzeemuko since tuli live omwami ono gwolengera ali live eno kamera kwe kuli Fayima. Njagala omubuuzeeko kati nikubanga tugenda biyisa mbwangu omubuuzeeko ne maama atubuuzeeko ate tukuwe ebintu kubanga olugendo lweno olumanyi Haji twe twasimbudde ssaawa 6 tutuuse 12 kati Haji njagala okitwale mbono ye muwalawo yadde alina ebirevu ali mukana akatole. Fayima nga yewatumye tutuuse njagala owulirize obubaka bwa taata. Omaze emyaka 4 nga tomulaba omuwuliza buwuliza naye kati ogenda kuba owulira ebigambo bye. Haji tukwaniriza nnyo. Fayima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana wangu osuutya yebale gikuuya oli nabo bali batya Allah yebale kubeza ng'oli mulamu naffe Allah atatuwadde obulamu era Allah abantu obuwanika nabo Mungu atyakkiza kyalirabira kyama naye Fayima bwe bali kunsiikira abantu bano kumpeereza abantu naye abantu bompeereza eggamba yarabbi ngabye ekintu kyendabye nga sikirabanga kubanga okwogera kuwaŋŋamba nonaki bajja abantu 7 Allah yamenye simanyi kubala bwe bali kujja naye baana bange
basaba omutima gwe mulina Allah abateremu obwangu era mugwongeremu amaanyi mwongere okukwatagana ate okusingawo era omwana egamba singa abaire kyamusomesa omubuulire kubanga teri atasobya enaku ezikwetuyinaye tetuyinza kubeera mukukubatuze era wabawo akakyama ekaba kakyambi ngasaba mugolole obulungi mumunyonyole kibeeja kumukira kubanga kibire mubigenza okuba gweyugira era nenkula kino kuzamuliza simbi yesimanya bakuweeri bembaddemu musawo kyewuunyisa naye obulenzi kikabantu mugaba akyamu waka nga tuliwo abantu mukaaga naye abantu balina okola yaŋŋamba gyembali naye mu musawo wagamba totawana kudanti eteina era ng'enzija yonna badde betwali abantu bamusango omunaana abajja n'ebintu byagamba kubanga ebyokusiimanyi naye obange ekyokukwatakwata mu momenti eno nsanyusa okubalaba balimubeererawo kibanga bannange wekuba mutuusibwa ekiseera kyagaba okubuuza obuubi obulala okuulanga gundi nakirikyagwanva ngaabirimbana kutusobokola ntesebe tulemerewo ate tutukola kutuyamba atukola kusanyuka nimakira kukola kusanyuka singawo mwangamba nenaki nze sina kyengenda kubasasula wabula mukama yiye amanyi kubanga yatutonda nakuteeka ku nsi era buli kyetusobola okukola naye amale okutuukiriza kubanga Allah wabanga tajja kukiriza kintu kyokola opanga noteeka ettafaali ogenda okukya ku makya nga libuddeko naye bwabanga Allah ajja kukasina ojja kukutuna nopanga ettafaali tugenda okukongendeko ddala naye baana beebazizza nnyo webale nnyo webalire ddala mama wange bwali mulamu era latubadde ajjawa naye ayina mutabaniwe ate nga muko mutabaniwe ate nga muko kubanga yalina omwaka omukulu mukomo wange twalina nalina naye baganda nze mbadde nkimanyi muze naye mbadde nkimanyi nze mu ndowooza yange enkadde ndowooza yange kadde mbadde kiyayagala ekitonono naye balina kusiimye nnyo kusiimire ddala jajjange otawaataaga bateesaba alike mateekusala السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kasebo ngenda kubalaga bonna abali bano soka nebalaga omusajja oli ali mu nsonga oli ono oyo oyo kojjamwe ojjana enkwabugalo bakojjamugalo kojja wammwe musajja omukulu kojja wammwe ayogera yeyogere amannya ge ezongawulize bannange awo nenzizaako omuko wane waka
omuko ate nga yafuka wa Buganda naye asike abaguzi bannange mwebali nnyo okujja yambala musiika nnyo mwebali nnyo mwebali ddala obugalo bwa ssebo ne bannyabo yongera okwongera omuko kubanga nsooka yongera omuko n'oyo omuko kankuko wano yate nga yafuuka ate wa Luganda olw'amaanyi ennyo omwami oyo nsaba ayimirire ababuuzeeko bannange omuko oyo tulamuseeko obugalo bwa ssebo ne bannyabo basebo tubalamusiza webali kujja kutubuuzaako webali kuddala amanya ngerewo bakule olutakukisa akati ntuusa okubalaga baganda bange naye baganda bange nga mulimu ow'enkizo baganda bange mulimu ow'enkizo kubanga kyebaga nti wankizo ye mukulu agulira ennyumba yaffe eyajajjaffe ddala ziizi ddala taata yagikulira wane ewaffe beerobeero nerikyokera asooke amale abaguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Badai twesinye nzota myaka jange ekyokulaba. Nabadde sirabagayo bantu basanyufu ate abantu abakyala ab'emikwano yetaata kyebazizza nnyo mwebale nnyo kituwadde ekyokuyiga n'abaana baffe abali wano suubira bagenda bajja kukifunamu ekyokuyiga omuntu ate kuba gyagenze okuba alina emikwano era neebazizza nnyo muwala wange kino kyatukoze okulaba nti atulaze ku mikwano gye tulaba nga naffe tufunamu ekyokuyiga kino tubasiima kubanga muzze nga muli basanyufu ate ne muyita mu nguudo ezo ezeewala nga n'oludriva nange tunavuzeeyo okuvaayo avaayo mukaaga wanaguse bukya oba okirabasa kati neebazizza era baga tulisemba buli nenga banakubera essaawa zennaga 12 era zituse olugendo lwadde lwangu tubeebaza kubeera abasanyufu abantu bano baganda bange kwagalana bulungi era tulina omukwano kubanga singa tubadde omukwano tubatusazeemu wadde mbakulembera naye singa tebazikiririzaamu ate era singa byensobola kukulembera naye batani muwala wange ali ebweru naye abazaga mukuutira ekigambo kino akuwulira era mu nnyumba yaffe tuli bakozi bw'abanga yagenda ebweru alina okumanya nti agenze kukola ategeere ekyamutwala ate naffe atunyole tulabe tuli mu mbeera ennungi afaanaganenga ku bakitaawe kubanga tuli bantu bakozi era mwana wange okuutira ebigambo bino wagenda ebweru si kuzannya wagenda ebweru ku kyeyo wagenda ebweru ku mbeera enyigiriza naku gye tutunuulira ku tivi tukaaba naye obanga mungu gwakusaasidde baako tuokolerera ate naawe kikwesiimisa mu biseera eby'omu maaso tusobole n'okuyamba abaana bo kikyakutwala ku ggwanga sirina bigawulinja kukuutira bingi sabanga akuwa omulembe akuwa obulamu akuwangaaze akuteeke mu mbeera ennungi eyeyagaza. Assalamu alaikum warahmatullahi. Twayi mawulire lesa gentlemen bakuleko mu ngalo ez'amaanyi entaati olinayo akatalekeka baganda bange mbasaba baba bamuzigyeko kubanga ndaba akade kakola esomera olina mutwalo mbabuzeeko Salamu
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naffe tutyo. Amina. Amanya gange Zetemeno Hamidu Kadaama. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masebo tubasanyukidde nnyo okulikama kubo kale munange amanya gange sinna buli musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedozi Semeno Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedozi ndesa sange jamii Gweyaleka. Banyamu ne bassebo tusanyise nnyo balaba. Amanya emmadi bazeketta ndi wa mundana ate ndi wa Luganda. Webale nnyo mwebale kujja kutulaba. Tuwenze bade bakoleko mu ngalo ez'enjawulo bassebo ne banywa bengalo kampuni Kalamu ak'essanyu pakati ekintu kyetwakatuna ne kakitandika ekigenda kujanjawasubwa. Sebyuma ani DJ soko ntereyo ekintu awo taata wange badde kusaba beko otuula tukukyamule bulungi nnyo naawe ogambe nti no vibe yeyo ennyingidde. Sebyuma kitula ekintu kitambuleko ekirina okutambula. Kale linda bomba naye Sebyuma Haji katusoke tukole wetuti Haji nkwegayiridde nnyo Haji engeri obudde yetalina budde bungi katusoke tutuuse ebintu bye batumye nga nyiniyo akyalaba then ffe tukyaliwo tujjava wano saa 3. Kale muyange tulinayo abazinyi bagenda kuba wano nga bazinamu abazinyi bange muli ready? Bannange benayise nabo ebintu ebisigadde mu motoka mubadde mutandika okuleeta. Njagala DJ oteeka oluyimba lw'abazinyi bano basooke batuziniremu baleete ebintu Charlie,
zino ziriko siiru mulage siiru ye sinsumulule okuvira kwewuli Maima taata we agenda okubwesumululira oba ndowooza naye ebbanga tono ajja kuba ndowooza eya maama eriwa yagamba eya black tugikwase maama nze etandisa obigamu maama eno ensawo Maima yagambye tugikwase ne mumanyi ebyamu mulimu ebisuubizo by'emmoloka wanyi Maima ensawo tugikwasiza maama ensawo ya black eno bagaye tugiwaani kojjani kojjala fayiri kojjani naye ndowooza muzeeyo ako kati bino buli omu yawandiiseeko eddinya munaani eya taata eriwa taata kati eno ya taata mukulu bannaye keeke eriwa tusale keeke ne taata muleete keeke taata twagala tukabule nga ffe tetumanyi yadde ogenda tugabula twagala tusoke tukabule muleete keeke na taata ona abazibi muliwa muleete keeke bannaye alina keeke jangu nayo taata bandekere yakameeza wano bandekere yakameeza kakeeke wano keeke sewoleka keeke sewoleka keeke mulete ebisigadde byonna bannaye keeke nakwekira mulete akameeza wano seeka wano keeke seeka wano keeke weokubingalo alina amasowaani alete
essanyu lya taata, essanyu lya taata, essanyu lya maama. Namukadde akomyewo. Namukadde waakomyewo. Nabanno kati ani mwana, ani mukadde. Nagambe tukaaba eno nze nja bivaako. Nagambe bivaako tutuukire ku keeke banaye taata namugambe tugenda mumugabula. Ffe tetumanyi oba yategekedde naye ffe tugenda sooka tumugabule. Amiina! Amiina! Byagalodde wali ekijjulo tusooke tukisale. Abaana taata muzeeyi n'omwana mugende mukwata akambe. Naye kinkoze wi maama obutabaawo. Maama newankubadde kiwandize. Lino essanyu tetebagenda kuddamu ddiraba. Mukwata akambe. Abaana ba Imo mugende mugundi omwo. Ayina t-shirt ya Imo Foundation genda mu video. Kyekyadikwambaza. Mukwata akambe tugenda kubala. Mukwata akambe ne maama. Obwedda ali agamba baagala kulya katutuusa awali emmere. Tugenda kubala muwanike waggulu nti 5, 4, 3, 2, 1 kulikayo! Ona abazina muzire mwako. Muzire mwako. Sabo? Baina obi. Kale musaleza ekenge banaye. Baina musaleza ekenge. Okadire kyalo wano mangu. Musaleza omwana ayingiddewo mu kitundu akabweni. Omuyimbi wa Imo Charity Foundation naye katuwemu nga n'abaana be bazina nga Fahima wagabula. Kasitule waggulu. Giramu bukizibu oti kubanga osabirize Fahima. Ulira. Lindako mulungi tesaba. Obera mukugwaiza. Ulira. Wondeka olibanga soze na jolo. Ulira. Olibosudde mu kinyaku kirukumi musanvu. Kumba baby ngebaza. Tuli wanjagala nga siwa kuba siwa matali. Wangume mulimbira okula okulanga okula mutayi. Tulade folonte mangumite. Ulira buli kyenjoya naifayima pondite. Zenga suweza najiwaiwa nakibembo pondose. Ulawose ensonga kyeyakutikutte. Erekwera bisakikwe kwenjira. Musira abalungi gwendaba. Kiranonyuna tondeka katebe negamira. Olukeri bakatwabero. Baby come wakiringamba kimanye ekyo kiwedde. Lindalinda kwa mulungi kyesaba.
tukuba namba emu tuyingiremu batata baagale ku bakyala baabwe era mwebale kulaba maama. Aya Kalima kana kayimba kako okawereza tata akawela luno lugero lw'abasajja muno mukabi muno ddala ekitunulira kitufu 100% kyo bwe kiri wulira omuntu abeera naawe mu kaseera akazibu ye munowo era kiba kiri nnyonyonyo kumwerabira mu bonna sebadde ng'amajjo yamwana okubeera bespendiwo kinnuma okubeera omwerabira era n'omusuulawo kyenjogerako ye mukyala oyo eyakugumira ng'oli musiwufu otali mubi yali takuswaza kati olufunye olaba kuswaza naawe nedda osaanira okumwebaza mukyala kwayima seŋŋamba tulina okusinga ku makyala kwayima abo abayimirira naffe mu kaseera akazibu kale bw'oba ofunye mukyala oyo musanyuseeko obanga wali kulaga ku nnyumba era y'enkokoto seŋŋamba tulina okusinga ku makyala abo abayimirira naffe mu kaseera akazibu kale bw'oba ofunye mukyala oyo musanyuseeko obanga wali kulaga ku nnyumba ekitooke kifandabirira lema kwekwasa ttaka mulyalo nnyo oyo mukyala oyitawo omukadde alidda butonga atazalangako obulimbeera yabaawo mwasulanga n'asirika ebasobeka azibira abamaneza bamwogerera ebinjira ku kyawe n'abesente enyingi bamwogereza ababakyala bazira nnyonnyonnyo olusi twalisa mubi mbudde busoga ndi mwana wa idinda ndi mukwano gwa fayima n'abasoga babatumire kubake mbako olusoga bakali namba 3 konka kuba ndakoba nti kuba kubolala ono anakalimba bamwita Mr. Abuluwaga akakuweereza ulira abasaga bakaba batya kwendereirayo emitima basala omukago ulira labuye ndi munda muno enuma okikiko woziraye nembeera ngenkuba emigo okike malabu yange twalobegeko ekimego ulira kuyebala ennyo okubanga yamusobozesa simukyeraga ki era nange nyumirwa nnyo mukole bukwasi nyumirwa nnyo okutuwa okusala keeki n'omwana wange kubanga omwana oyo yeyalaga si wangu bannange bangi abakaaba balaba ku tv balaba ku tiktoko nga bali mu nnaku ebbiriibu naye neebaza katonda okulaba nga nze ampadde essanyu ate nammwe baana bange mwebale kwagala mwana wange mwebale nnyo era mbasaba ekibiina kino kye mulimu alla abateremu obwangu abateremu amaanyi abazibayiddwa buli muntu abe ng'asitula munne nga bwemukola buli muntu asobole okusitula munne tube nga muli bulungi kati nga munde bagenda bamu kubanga nizaanyi abajja e Kampala abalala muvudde bweru naye ne mugaa nti muwerekerako ate nebalima ne bannange neyanziza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nensaana ekeeki wabula bannange kino ekintu kyemukoze mukama yateeka obasasulamu obulungi so sinze ate siraja nti abasasulamu obulungi wabula katonda yateeka obasasulamu obulungi era mbadde mbasaba obudde nga bukyaliko nga tibunagwako nsonyi mbadde mbasaba
Mbadde mbasaba abaana bange abavubuka ba wano bonna bayimireko awo mubenga mubalaba baganda bange kubanga tomanya musobola okusinkana naye nga tufe Fahima yangu ekitukkiriji amaziga genkaaba sigana sanyu osinziira biki byoyiseemu n'okulaba Kakomyewo nagenda ne bannange 12 twasimbula ku ofiisi we twali 12 naye abaana bonna bafudde nesigala nga ndi mulamu lwaki sikanira ne nebaza Mukama ya Allah nkwebaza obale kukuuma nga ndi mulamu bazadde bange bansabidde buli mbeera yonna babeddewo kwange baganda bange bannange gino mikono gyange naye bafuuka baganda bange mu buli kimu kyonna ngewaka tebannamanya bebasobola okumanya Uganda banaye bakomentinga bataata mikwano gyange baba bategedde dda kivunja ali bwati ne bwati olinaawo Fahima gumojja kumalako tusabe nabagamba mumanyi sigenda bagamba nti nzija naye tugenda kukola amagezi wetu ne wetu ne bagamba tetuyinza kuvaamu tugenda kubeererawo nga bwe tubadde tukubeererawo okutuusa ng'otuusa waka tukwagala otuuse waka bambi mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale eddala nsaba Allah osobola kikkiriza nti ndi waka ago ge mazima Amina yafa nga atuuse nga yakamala emyaka 2 ku kyeyo Adije yafa nga yakamala omwaka 1 n'emyezi 8 n'abalala 2 abazze bafa naye nzaani atasobola kufukamira ne neebaza abaana bangi batulugunyizibwa mu biyumba ne batasobola kudda waka oba ne bakomawo nga balema alhamdulillah ndi mulamu basista bange babulaza bange bambi mwebalire ddala bafuba nnyo okunoonya obambuze ku simu Sharifu tokaaba babaddewo bambi buli mbeera yonna nga banoonya basobola okuba dayirekiti oba siriimu obamanyi oli bulungi nayisibwa mu mbeera embi eya kolona yannuma era nakomayo naye twakokotanga na Sharifu era nga mugambe wakati oyogera saagala maama amanyi oba taata ate obudala bw'anaamanya agenda gamba maama agenda kweraliikirira naye kinaabaawo kyonna kasita n'amaama kolona naawona nenfuna akafuba nayisibwa bubi naye nebaza Allah tinawo era bamaama bagenda okumanya kuti amazima nga nkuli nibagamba mbadde mulwadde kolona yange tebambuuza n'okatugamba nibagamba teyanumye nnyo yasiki yayiseemu buyisi naye nga ffene wakatwalwala ne tuyisibwa bubi naye nebaza Allah olwokuba nti ndi mulamu bambi mwebale kumbeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala bataata bange tosiina kyembagamba naye nsaba Mukama Katonda abansasulire mu buli mbeera yonna mwenna mbeebaza buli alina kyakoze olwokuba Fahima ali ku kyeyo bambi nkwebaza sigenda kusobola kumpirira kinoomu naye kankozesa eddoboozi lyange nkimanyi ligenda wala saawa eno mundaba nti ndi wala naye ebintu bino bitambula saawa eno tuyinza okuba nga tuliko abantu abawera 3 oba okusoba bonna bandaba bampulira biki bebyogera naye nsaba okubeebaza eddoboozi lyange tusobola otambula buli wamu ate tusabe Allah atuwa ekyo tusinga okwagala atuwa obulamu kuba nkimanyi eri kisinga ekyo mba bulimu mba kasindalo kano nga nkoowola bamembers buli members yena gyali eyandyagadde okuyingira mu Imo Charity Foundation bamikwaniriza oyita ku namba eno 076 9 58 58.
bambi mujje yeetaaze alina ekibuzo kyonna wendi okubanga munnyonnyola buli mbeera yonna Mr. Papa yonna gy'oli webaza nnyo webala ekirowoozo kino dayokita waffe omulungi madamu shugashuga Keke Motors banange ekyamazima mwena mbeebaza mbeebaliza wamu esanyu nnyina lingi Mr. Abu onakalisizo bambi nkwagala nnyo ekyo kimanyi era byonna bye wakoze tojjanga okwo Mr. Revis ise naawe kyonna kyekiri oba yasinga okumanya kubanga obadde mukyalo maama mulwadde naye ogambye nedda kyafahimasiza butavaayo kambeeyo nyina ogenda mama kasitambedde mubagadde damu enamba enamba eri 0776 99 5858